Namyalo manyi ompulirize. Genda onaabe kati manyi oli munene. Omubiri wagejja. Naye abantu obwongo obusinga buli mu nvunyu. Ebivumo live aba NRM hayuziza bubenyo Masawo ne Martha Simpuga abasoga bakimukoze bamukubye ne bamulangira ebitano byabba abugagano amawulire ngakoledde nkusaba soka olaikinge njagala soka nkwe ebivumo bana NRM Frank Shumba Hajati Namyalo ani asinga bino bisesa Martha Simpuga abasoga bamugambye genda naba nkwegayidde oba toyina tawulo njeru awakagigule leero malo kunaaba gyesiimu bwenna sigala ng'oli bukunya otule mu dressing mirror obuuze omuntu gw'olaba omubuuze Gashumba yankola ki bw'okimala kikola genda weebake ku kitanda kyo tule ku siiringi nze sobola kuwa na Namyalo nze abantu bange si be bannamyalo bino bajja kutwala mu kooti obitebye obusamize si busawo antwale nze abantu bentrendingira mu size abantu bazimanyi Namyalo tiyasoma yakoma mwezi 4 State House mulimu ba mafias. State House has mafias. Ekyo sikimanyiko ate gwe gwani gwe Gashumba gwe kunguze Frank Gashumba wakimanyiko yakoma mwezi 4 ojja kuwayo obujulizi obukanaakuyita ate waliwo ne fayire endala ejja omuntu tuba toli ku byezimba ggwanga oli aleeta personal life y'omuntu gy'atamanyi gy'aclaiminga nti agimanyi yakoma mwezi 4 Namyalo Hajati Uzey Namyalo ekiteeka se Uzey era erinnya Uzey ly'abavandimu siririye simuvandi maleetera tugenda kulepu oba toyina magezi tojja kutegeera alina amagezi yekka yajja okutegeera si Uzey erinnya lye Hadija Nansereku yakoma mwezi 4 primary isomera Buganda Road Primary School Olevu n'agisomera Sumaya ku Lwemasaka kati kyeyakola ng'omukujjukujju n'anoonyayo omuntu gwe bayita Hadija Namyalo yasoma amateeka waliwo omukyala looya ayitibwa Hadija Namyalo kati yeebatiza linnya ly'oli oli n'agamba n'okugamba gwe tewasoma naye nga n'oluzungu lw'oyogera tasobola dduuka weesirikire tujja bwekibanga kituufu Hadija Namyalo gyali twamunoonyerezaako Hadija Namyalo eyagraduatinga 2008 binnema okutegeera oli agaye nakuweerera n'okoma musine kitegeeza we wakoma okutegeera nze akugamba ndi munda eno information gye mbawa njijja ku Pentagon bayinza okukulwana ne bakulwana east west north south n'obula ne wonywera amazzi ne bakuba wa Museveni ne bakuba owani nga buli wamu tolina breathing stress kyovola banza olugano ogenda okulabirira taatawo nga ngina nezenga bezitalina mulamu woba tolina magezi tojja kutegeera alina amagezi yekka yajja okutegeera Encho lya leero mwami Martha Simpuga akyere kuwana e Busoga abamukyaziza ku radio Jebeta kyenda katoneze mukaga Busoga one radio omwe gwa Busoga ayogere buli kimavire yabanga atakyogera aye akasera akokuba amasimu bwe katuuse Martha Simpuga kati ndi alumuke mu studios da radio ya Busoga one omwe gwa Busoga bakobye Martha Simpuga ebigambo ebituufu abera alowooza nti alijja kwidde ne Busoga alimbelimba abasoga blood ife abasoga tuli solid Martha Simpuga ayinza okufanga tayizeeyo kwidda ku radio Busoga oba bw'anaida taida kuikiriza bantu kuba masimu kubanga abakubya abamasimu kyebakoze mwami Martha Simpuga owekitiibwa oweki respect abasoga bakambwe blood bamuboziza ku 5 bamulangira enkwe bakataide kuwanisa NUP bannaye abasoga Joseph nendo buza ko mwami oyo Martha Simpuga yes sir muno buketano bakwawe yalya n'okumwebaza kwakobanga bamwebaza era byawera mu kooti bamwebaza nga basinzira kuki okay ka sebe bali kuwuliriza ono mwami kintu Kezironi nga asinzira no Wairaka yes sebe Kezironi Wairaka Jinja mwami Mpuga yabira ebigambo birungi naye enkwera enkoti nakukola tutya kuba ajere yakola ati yakuba bale yingira mule yezi mwami Mpuga yatukobere ekyenkwa nakikola atya kale service award
Leader of opposition twabalimi banandala mafwabi twali ni ba Honorable Philip Wafulo Gutu abantu abo betwababuuza ku batuko ba service award tebanga yokuwaire service award tu ifenga mukutegera kwa ifenga mu musoma ifa abasoma ku empola nga twidi nti ofuna akasimo ngomaze okuwereza ayo kali mu office bakuwa service award okakoba chabana Uganda ekisembayo okoze mulimo gw'amaani ino okulwanisa opposition wano emimere twali nga tukwidi nti oli musada wa kitiibwa ayera n'ekibiina kye watairewo wakitairewo kwongera kulwanisa bibiina bya opposition n'olw'ensonga eyo tuli kukusaba nti Sente Damayi Museveni webale kudirye ne famire yo oireyo otyame olabirire famire yo politics wa Uganda mweravire kuwensonga tuli kwenda nkyuka ayo oli kulwanisa nkyuka abasogawo twabuuka olero kale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogano gendo okulabirira taatawo nga nina nezenga bezitalina mulamu oba toyina magezi tojja kutegeera ayina magezi yekka yajja okutegeera so ezo propaganda zibayo mu politics kubanga n'okutandika ebyo byonna ebyo byatandika ku mulembe gwa Gashumba nasinka n'oyo omwami n'amutwala ku patriotism anyway bangambye besibigenda mu details akakatalo kajja bakaalo nga tetuli mu bino bya empowerment tubanyonyola ani yatandika ki ani yakola ki tubabulire lwaki we became bitter and hostile to the extent of speaking vulgar words tutandike ono kino kyava wano kubanga kati if it's a battle of words tujavayo twogere ensejajinge abategera bajja tegera n'abatategerera abasijja sigala nga tukigira so ezo propaganda zibayo mu politics kubanga n'okutandika ebyo byonna ebyo byatandika ku mulembe gwa Gashumba nasinka n'oyo omwami n'amutwala ku patriotism anyway